lw'eggulo wabadde wakanyolagano wakati w'abasuubuzi abakolera ku nguudo n'akabinja k'abakwasisa amateeka akeyita Smart City. Abamu ku basuubuzi baasibiddwa ne Maria bwe neeboyebwa. Wabula mu kanyolagano kano akamaze ennaku ebbiri waliwo n'abasirikale abaakubiddwa. Kati olwaleero bakansala ba Nuupu bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino. Bano bagamba nti akabinja ka Smart City tekali mu mateeka era baagala abaasibiddwa bateebwe bunnambiro. Tusaba abantu bonna abakwatiddwa bonna bateebwe. Tusaba abantu bonna abajiddwako ebintu byabwe bibaweebwe. Bakansala bano era beeraliikirivu nti ebikolwa by'akabinja ka Smart City byandiviirako KCCA okutanzibwa obwonana bwa ssente singa abasuubuzi bagenda mu maaso ne bawaba mu kkooti. It's going to cost KCCA to compensate for those people abajja okugenda mu kkooti okuwaaba. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago naye alabudde ku mirimu gy'abasirikale bano abeeyita aba Smart City. Tulina olukiiko olw'executive lwenkubiriza tetuteesangako ku nsonga eyo nti wabeerewo ogubinja bw'aba enforcement okuyitibwa Smart City era gugende gukola omulimu ogwo. Tebiyitangako ne mu kanso kubanga bye tuyisa mu executive tulitwala mu kanso. Ati guno gubinja guliwo lweru w'amateeka. Bo bakansala bajulizza etteeka lya KCCA erya 2017 mwe bakikkaatiririzza nti abatembeeyi balina okuweebwa enguudo ezimu okuli Allen Road, Sebana Kisto Road ne Kafumbe Mukasa bakolerewo mu budde obw'olweggulo. Baagala etteeka lya Trade Order License erikwata ku nkola y'abatembeeyi lisooke liyisibwe olwo KCCA eryoke erowooze ku ky'okubagoba. Twagala enguudo ezo zikkirizibwe tuteeketeeka abantu abo. Awatali ekyo tetugenda kukkiriziganya na muntu yenna. Tugenda kugenda tutembeeye n'abatembeeyi mpaka lwe munaabafunira obutale bwe mubateeka. Lukwago agamba nti n'obutale KCCA bwegamba nti abasuubuzi bano mwe balina okukolera tebumala. Obutale bugirimu omujjuzo gw'amaanyi. Ssente bali ku ddembe. Endooli teziri eyo nayo bakubaganirayo bukubaganyi. Usafika alibadde katale k'amaanyi ak'omulembe. Ne baganya okuteekayo ensimbi tubukulaakulanye. Twatandika okuzimba katale k'omunde k'ekitintale. Naye kaasigalawo musingi n'okutuusa olunaku lwaleero kaganya okuggwa. Akebusega nako Ministry ya Local Government etuzanyisa ekujjangu nkwekule. Twali bakaggulawo na mwaka guwedde. Ensonga y'ababodaboda nayo bakansala tebagibuusizza maaso. Njagala okubira omulanga gavumenti etegere nti ababodaboda nabo bantu nga ffe. Ate ababodaboda piki ze bavuga ziri ku looni. Bw'oddira obudde bwa kafyu n'ogamba busigalewo kitegeeza nannyini bodaboda n'agivuga tagenda kuganyulwamu. Olunaku lw'eggulo amagye ne poliisi byayiriddwa okulaba nga baziyiza okulwanagana okuddamu wakati w'abakolera ku nguudo n'abasirikale aba KCCA. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.